It is life in Christ. Mbalamusizaako baddiyale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Today is a Sunday era nga nyongera obbajjukiza nti bw'oba osobola mukwano yitayo ku church era nammwe abali mu nsi z'ebweru oba nammwe abatagenda sobola genda ku church mubeere online. Leero ennaku ebintu twabigonzaamu oba tosobodde kutuuka ku ground osobola okusabira wonna wooli, so mbasaba mufunika data abo wifi mukutegeke bulemu okwekyanga osobole nate okubanga otukako mu church olunaku olwaleero. Mu kaseera kano mbaletedde Pastor Daniel Mugera, ono the last born wa Pastor Tom Mugera mu baana ab'obulenzi. Apa Pastor Tom agamba akyazaala andowooza yavudde mu honeymoon tusuubireyo akaana agamba akyazaala, so Pastor Daniel aleme kugamba mbi last born naye nga tetujjukire waliyo last born mu bonna oyo omukyala Katende Tendo Mugera. Kati obujulizi buno bwaddako ekyo nina okukiteekawo okukiclarifyinga mbere nga mukitegeera temugamba nedda bujulizi wadda naye nga bena bagamba tewali njiri nkadde kyobulaba mbu bagirayo bagosa okubanga wabulaba naye nga wali wataabulaba okitegedde. So waneno Pastor Dan yali yebaza Mukama olw'abaana abalongo be yafuna. Tujjukire nti ono Ssaabalongo bamuyita Ssaabalongo alina abalongo ba mirundi ebiri, so bano abalongo be baasooka kyekirawo Mukama Katonda kyasooka omuwa yali alina okujja mu kkanisa okwebaza wamu n'obbawongayo mu mikono gya Mukama Katonda, era byonna byakolebwa nga bwe yali azze era nga mugenda muwulira ng'awa obujulizi bwe n'okwebaza Katonda olw'ekirabo ekyo. So munzikirize nno mubawe nammwe mubeere nga mubeewulirirako omwami n'omukyala Ssaalongo ne Nnaalongo Bamugera. Kkiriza nno Katonda akunkuumire akunjagalire obeere bulungi. Bye. Byokubira engalo bitegedde. Akati oli pamita mwami Dani Mugerwa kitaawe ajja mutubuulira. Ono ye mukyala simukwatako nyiza okukankana. Amina. Akati twagala okuwaayo abaana bwe Mukama Katonda blessings bakafumbirwa Mukama bawadde ezzadde ly'abalongo. Akati kumwe ani ayogera? Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda, nsanyuse nnyo okuba wano. Nzize ne mukyala wange naye ajja kweyogerera amannya naye nga tuzze kweyogerere. Bamuyita Sarah Mugera. Nga nze bampita Mugera Dan, mutabani wa Pastor Thomas Mbayo. Era bano abaana be tugenda obbaayo okuwaayo maaso ga Mukama abazzukulu ba Pastor Tom ne Justin Mugera. Omwana omulenzi ye Kigundu ye Kigundu Jeremiah Mugera. Omuwala ye Nakanjako Michelle Mugera. Era twebaza nnyo Mukama olw'okutuwa ezzadde lino. Abaana balungi nnyo era batweyagaza nnyo, naye okusingira ddala jjajja waabwe abaagala n'otusinga. Kale twebaza nnyo Mukama olw'abaana bano era n'otuwangaza mu bufumbo ebbanga lino lye tubaddemu, n'atuwa n'abaana abalungi. Kwegamba Mukama nkimanya akyakola era akyatukolera ddala, kino si kyekisembye. Era nze ne mukyala wange tubadde tuzze wano maaso ga Mukama okubawaayo bano abaana twongere okubasabira Mukama abakozese nga jjajja waabwe
bongere okubakozesa emirimu egy'amaanyi bwe bakola bakulirenga mu ntiisa ya Mukama, batambulire mu makubo ge paka bwe balikula. Kale gola emikono gye tusabire abalongo bano. Agambye nti yasembayo nenze nkyazaala. Sinza kulekayo paka lwe naafuna abalongo. Mukama Katonda kirafuwa ekisa n'amaanyi gonna. Mukama teeka abaana bano mikono gyo. Yesu Kristo omwana wa Katonda balabye omukisa ogw'amaanyi nnyo. Mukama nga tubaawula ku ndagaano zonna ez'ekika, ez'abajjajjaabe zonna, ez'ebitambo n'emisambo ne balubaale, tuzisazaamu n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Omwoyo omutukuvu jangu ojjuza abaana bano okubeerawo kwayi Katonda ekitiibwa. Tulagira buli ndwadde zonna, bitambo n'emisambo okutaabana bano Mukama, endwadde ez'emagombe obutabasembera n'omu n'ogumu, naye omukono gwo ogw'amaanyi gubabeereko ayi Katonda w'eggulu ataggwaawo. Nzikiriza ng'ogenda kubeera n'abaana bano bakulire mu mpisa ennungi ez'obwa Katonda, n'ekitiibwa kyo nga kiri ku bulamu bwabwe mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Kale muyinza obbongere ku ngalo nga baddayo n'abalongo baabwe. Bamuyita Yanga Saalongo. Mukama Katonda afuwa ekisa n'amaanyi gonna. Mukama tukwebaza Yesu nga tuzze mu maaso go olunaku luno olwaleero. Kitange jangu oyogere naffe Mukama, twetaaga ekigambo ekiva gy'oli mu biseera bino ebizibu eby'enkomere tulimu, ekinaatuwanguzisa era tusobole okulaba obulungi bwo n'okwagala kwo n'okuwangula omulabe Sitaani mu linnya erya Yesu Kristo, amiina. Kakati twagala kusoma oba kwagala kuyiga akatabo kano. Bannange njagala nnyo mukasome, gye twakasomako ne tulaba ebintu bingi Katonda byagala, Omwoyo Mutukuvu byagala okukola mu bulamu bwaffe. Bakayita function of the Holy Spirit. Buli muntu yenna abeera nako, kali mu Luganda ne mu Luzungu. Fubanga bw'osobola okafune, kajja kuyamba nnyo 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 nnyo, kubanga Omwoyo yakola emirimu mu bulamu bwo egy'obwa Katonda. Ekikutta nti gw'obadde ofuba ku lulwo ne bikulema. Amiina. Luli ebya Sitaani obadde obikola naye nga si gwe obikola, waliwo Omwoyo abikozesa. Kyobola nti ebimu oluusi oba toyagala bikola, naye ate n'owulira foosi munda ye ekozesa ebintu ebisobo. Aleluya. Omutawana guli nti ewa Sitaani tobisaba, yabikuteekamu olw'empaka, naye ne wa Katonda tabikuyingizaamu olw'empaka gw'obisaba. Ate tojja bisaba nga tobimanyi. Sooka ofune knowledge of it, obitegeere obimanye, olyoke obisabe. Nolwekyo Omwoyo Mutukuvu akola ebintu bingi, era abasinga obungi ogenda kwewuunya okutuuka mu ggulu ng'Omwoyo Mutukuvu agamba nti kale singa kino wansaba nekikolera, singa kino wansaba nekikolera, ng'ebintu byewalemwa ku nsi kuno bingi. Amiina. Katonda abikolera, Omwoyo Mutukuvu agenda bikolera. Kakati omwoyo gwe twagala okumanya okusomako olwaleero ye spirit of knowledge, omwoyo ow'okumanya. Gamba oyo. Kakati no njagala nga bulijjo bwegamba, njagala kuswikinga otwo okujja mu njiri ey'okumanya ebyamagero oba okwagala ebyamagero, otuuke ku njiri ey'okumanya Katonda. Gamba kwe ŋŋenda. Haleluya. Ensi eno ebadde emanyi mizimu na misambwa, kyobola nti ogiswikinga ono gizza kumanya Katonda nduulu, naye kati bwe tuzze wa Katonda tutandise kumumanyako byamagero byokka, ng'ate naye ayagala kusooka kumutegeera na kumumanya. Kyekisingira ddala obukulu. Katonda ayagala kumumanya nnyo nnyo nnyo. Amiina. Buli relationship yonna eteriiko okumanya ebula oba efa. Olwo omuwala wano Basingo yatunyumiza, baali badeetinga n'omulenzi mu courtship, nagamba naye kaŋŋende ndaba omulenzi ono eka gy'asula atya. Amiina. Nteekwa okumanya, siyinza kufumbira omusajja nga simutegedde bw'afaanana. N'agendayo n'amukyalira
Mukama yeebazibwe. Kaakati yamutuuza mu ddiiro nga tamukkiriza kugenda mu kisenge. Haleluya. Naye omwana naye yali mugezi, neyeekaabya ennyonta ennuma, njagala ku sooda. Munenoleyo ku kasooda, ennyonta nvubuka n'asituka n'akasooda. Omuwala n'afuna chance ne yeesogga ekisenge. N'atakula n'asangayo obufaananyi obw'abawala nga buno obumodolinga bwe buti. Haleluya. Bonna buli omu ali nabwo, obulala ali nabwo ku biiki. Etegedde kati yali akyakebera, omulenzi n'akoma ne soda n'agamba nga sinnaba kumatira, nga nedda oyo si gwe njagala Fanta, genda ondeetere Stone.